mbaniriza mu nteekateeka yaffe ey'olwaleero. Waliwo muganda waffe wano Kalungi Andrew bambi asinziira wali mu Houston Texas. Ate yakola ne kampuni ye Emma's Cargo. Atikkira abantu, muvubuka muto, atikkira abantu ebintu okuva mu ggwanga lya Amerika n'abibatuusiza wano. Andrew Sebo Kalungi muzzukulu wa Kasujja Ebusujja. Sebo webale nnyo okuwuliriza, mwebale n'emirimu gye mukolera eyo, gye muweerereza eyo, ne muteerabira gye muva nakyo ekibafuula kye muli. Bannaffe bangi abali eyo bwe batuukayo beerabira ekyo kye bali, ne balowooza nti balibeera ekirala so nga tebali kibeera. Naye mmwe abasigadde nga mwatula ennimi zammwe ate n'abaana nga mubayisa mu mpisa yaffe, ako kabonero ak'okugenda mu maaso. Kubanga newankubadde mubeera n'abayindi eyo, nga bwe twalaba tulina ekitundu kye twatuukamu Fort Worth kiri eyo mu Texas, naye ekitundu kyonna ky'abayindi. Ebirabo by'emmere byonna ebirimu byabwe, amaduuka gonna agalimu gaabwe. Embeera oyinza okulowooza oba otuuse India, boogera Luyindi, buli kimu beeyisa nga Bayindi. Waliyo ebibuga ebirala nga by'Abachina. Bano bannaffe abava mu maserengeta g'Amerika so nga ge gaali badde amambuka g'Amerika, wano bakyusa ebintu bino. Kati nga boolaba baba bakuba olukalu lw'abaddugavu bakulaga nti luli wansi w'olukalu lwa Bulaaya, naye nga mu butuufu olw'okuba nti ffe tetusoma ate tetwagala kumanya ffe sulimu kale katukitwalire awo. Naye nga abantu abo bonna abava mu maserengeta g'Amerika oba kye bayita South America, bonna bwe bajja mu Amerika basigala boogera nnimi zaabwe, n'abaana babakubira ddala kibooko n'empi. Era abaana ba Mexican abo bakula mu nnono zaabwe. Kyannaku nti ate bannaffe abava eno ate bo batuukayo basaanuuka, n'abulira ddala n'omusanga nga yabulira ddala nga yavaako n'olulimi naye takyayagala kulweyita, so nga tetuli babo ate era tebalitulaba bo. Ekitufuula ab'enjawulo kyekyo kye tuli kye batali. Bwe tusuula kye tuli kye batali ne tugezaako kubafaana, tetuli basanga, tetuli bakwata. Kyova olaba nti bo bagenda mu maaso, naye ffe buli lunaku olukya tudda mabega olw'ensonga nti John ono Nsimbi bw'abeerawo alowooza nti yasembye okubeerawo, n'atamanya nti Nsimbi azadde abaana balizzukuza, naye nazzukuza n'atateekerateekera kulengera biseera bijja, n'atunuulira ebiseera bye byokka. Ffe mu kusomesa kuno kye tuva tubakubiriza okuddayo mu nteekateeka y'obuntu. Tuli bantu, tulina obuntu butusembereza abantu, batuyamba okukola ebintu. Tuteekwa okusika omulembe okugujjayo mu mulembe gw'ebintu, nti buli muntu waali ayagala bintu biwere, naye nga talina bukakafu nti oluvannyuma lw'amagenda ge bazzukulu be balibeera mu bintu ebyo. Naye obuntu buno oba n'obukakafu nti olwaleero bajjajjanga abansooka baagenda dda, naye baalina obukakafu nti ndikula n'obuntu buno ne bannange, era obuntu tubulina. Kale ekyo tekifa, era kyekikuuma ensi, kyekikuuma eggwanga, kyekikuuma n'emirimu, kubanga emirimu gitambulira ku buntu. Gwe tolaba bannaffe ba Madivani wano, bw'omusangawo olwaleero olowooza y'oli eyatandika, naye ng'asobola okuba nga muzzukulu nakasatwe yatambuza omulimu. Bagabana ki? Si bintu, basikiza buntu, bateeka obuntu mu baana baabwe. Omwana oluva ku ssomero nga bamuyingiza edduuka nga bamuyigiriza, bwe batunze, bwe bakolagana n'abantu, bwe boogera n'abantu, bwe basaba Katonda waabwe, ne bwe bakola ebintu byabwe. Taata agenda okujjako okumanya nti taata yagenze, ne bookya ne bateeka wali evvu
ne toyinza kutegeera mu bikolwa nti abadde addukanya omulimu guno yavuddewo. Gugenda bugenzi mu maaso kubanga bagaba obuntu. Ffe emirimu egyaffe tegigenda mu maaso, nannyini gwo abadde alina omukisa gwagwo oba obuntu bwagwo bw'amala okugenda obuntu aba teyabugaba, abaana baba batunuulira bintu. Kakati mulumbe ekiseera ekyo kyonna n'abooluganda n'ab'eŋŋanda n'ababaawo bonna bw'abalesa ebintu bingi babeera balowooza bwe banaatematema ebintu, naye nga tebeera yabuuza na kulowooza nti obuntu buno obwazimba ebintu bino ani abulina, ani abusigazza asobola okukumakuba banne abakulembere abalage ekyokukola abazimbe mu kifo ky'okukendeeza bongereko bwongezi. Ekitaali kikyo ky'otaakolerera mu ntuuyo zo tosobola kukijjamu buntu, okuggyako ng'okoze okukikuumirawo kibeerewo. Ebintu bino byonna tubiyigidde mu nsobi, nga tukola ensobi ez'enjawulo okuva mu buvo bwaffe. Nojja omanya nti ne bwe bakulekera square mile namba nga toyina buntu bwagikola ogimalawo kubanga gwe tosobola kugiwa kitiibwa. Oyo agenze emugga ng'atambudde olugendo luwanvu n'atuusa amazzi awaka agawannye ekitiibwa n'ettonda aliwo ekitiibwa okusinga oyo agasanze mu kidomola n'agayiwa mu baafu anaabe. Bw'ayiwamu ayiwamu buki, naye oyo gwe gaamenye akekkereza kubanga olugendo aba alumanyi. Olugendo olwo lumuleetera okukekkereza bwe buntu obuzimba omulimu obukuza omulimu. Kyetuva tuyita wano ku 88 nga tubakubiriza mmwe abasajja abali eyo abakoze ebintu, mwebaze Katonda basobozesezza okukola ebintu, naye mugabe obuntu obukoze ebintu. Bwe mutakikola amazima ddala binaakoma ku mulembe gwammwe, newankubadde munaabireka era nga muleseewo n'abantu abali mu bifaananyi byammwe tebagenda kuba na buntu bwa bintu ebyo, bagenda kubitunda kimu ku kimu okutuusa lwe biriggwawo. Lwaki? Omulembe gwa bintu. John bw'ajja wano wuno naye kati atunuulidde bintu bintu naye birungi, naye ekibuuzo biragawa? Kubanga naawe jjukiramu nsimbi, wajja naki? Kitaawo yakulekera ki? Weekiri naawe ozimbye biki? Kale yigiriza abaana bo okuzimba. Amagezi ago g'ofunye, obukujjukujju bw'ofunye mu mbeera z'okunyigirizibwa z'oyiseemu, zizimbye oba byonna bizimbye embalayo. Embalayo ly'ekkuŋŋaaniro ly'obuntu bwo obukufuula omuntu mulamu, obukusembereza abantu balamu, abakuyamba okukola ebintu. Amazima ddala kankubuulire, bw'ogaba obuntu mu bantu bukusembereza abantu balamu, ababa abeeteefuteefu okuyimirira ku lulwo, si kubanga ggwe oli wa kitalo, wabula olw'obuntu obwo bw'oba otaddemu. Ensi erimu amaanyi kye bayita universe mu abaasoma, ky'osigamu kyekuddiza. Bw'okkiriza nti lino ly'ekkubo lye ŋŋenda okutambula, ovaako amasannyalaze, kubanga ffe tuli masannyalaze. Abantu balowooza nti ffe tuli bantu, tuli myoyo egitudde mu mibiri. Omubiri gwo ye mmotoka etambuza omwoyo gwo, kyokka omwoyo gwo ye mmotoka etambuza omutonzi mu ggwe alabikire mu nsi, kye tuyita soul. Omutonzi oyo atudde mu mwoyo gwo yakuwa obuntu bulamu, era buli lw'oba ogenda okukola ekitali kituufu yakujjukiza nti ekyo si kituufu. Atambulira mu mwoyo gwo, so nga ate omubiri gwo gwe gusitambuza omwoyo gwo. Bino byonna nga bw'ogula emmotoka n'ogivuga n'ogituusa
wogitereka gwe n'ogivaamu eyo motoka bumotoka naawe omubiri gwo motoka bumotoka olunaku lujja kukya ogipaakinge ogifulumemu boogirekedde bo bagigende bagisuule gye baagadde kakati oyo kozi mumuyita omwoyo omu oyo ekyavaamu omwoyo omu oyo atambulira mu mubiri ogwo naye ng'ate yasitudde oli omutonzi oba mukimwaliise Katonda kyova olaba nti bano bwe baali boogera tebaakimanya bakatonda abatono be baliwa yenze naawe n'abo abawuliriza abali eyo kati nze nina bakatonda bange babiri kitange ne mmange era nina okubasinza n'okubassaamu ekitiibwa ennaku zange zibe nnyingi bwe batyo bwe baawandiika be bakatonda bange ebyandiikibwa bwe bityo si bwe bigamba be bakatonda bange kati buli muntu yenna aleese omwana ku nsi aba katonda omutono be bakatonda abava mu oli omutonzi omuki omunene yeekubisaamu mu bo bwe yali abatuma ano teyabatumako bintu yabatuma baleete obuntu bwabwe bwe yabateekamu babuwe ensi omulimu gwaffe kuwaayo bano abawuliriza bwe basiima bakuddiza baba tebasiimye si nsonga era tokyemulugunyizaamu olw'ensonga omulimu gwo gwe kuwaayo oteekeddwa okukola ki okusigala ng'owaayo n'emirimu gino gitutandika teriyo omuntu agitandika bene yasiima laadiyo eno n'etandika kitegedde neewulirizibwa nsi bantu balala abataali mu ndagaano eyo teri atandika dduuka n'agamba nti abooluganda lwe be banaagula wano bokka gwe weddira ki agenda wano nguza bandiga bwe yatandika edduuka yamanya nti ne bazzukulu ba Kasujja ajja kubaguza ne bazzukulu ba Walusimbi ajja kubaguza ne bazzukulu ba bonna ajja kukola ki kakati buli lwowaayo buli lwokola ekiyamba bali bakuleetera ekyo kyoyagala science aliwa toteeka maanyi ku ki kyoyagala kyogenda kufuna oba kyoyagala kufuna teeka amaanyi ku ki kyogaba ekiyamba oli wewali science wewali obufuusa gwe gaba ekiyamba aliwa kyovula nti bw'obeera mu kitundu mu Lungereza babuuza bizinensi kyeki banaba ne basomesa ku ssettendekero bizinensi kyeki baddamu bye baddamu naye amazima bizinensi y'enkulungo amagezi lwe gasisinkana ekizibu kyago kitegedde amagezi lwe gasisinkana enkulungo lwe gasisinkana ekizibu kyago ne gamalawo ekizibu ekyo omulimu guba guzaaliddwa kubanga tewali mulimu gugasa nnyini kugutandika buli mulimu eyagutandika yamala kutunuulira mbeera n'agamba nti naye abantu b'e Kampala tebakyayagala kukwata mu masanda ga ffene kati nze naamugulanga musosole mbawonya amasanda mbaguze obutakwata mu masanda abatatunda ffene aba atunda obutakwata mu masanda kati buli lwaddira amaaso ge n'agatunuuliza ffene abula mu ki kyatunda otunda bali butakwata mu masanda n'ebibala ebiyonjo kati gwe amaanyi gateeke mu kuyamba bali obutakwata mu masanda n'obuyonjo ebisigadde bijja kukola ki kwekola kyova olaba nti ekifenensi mu kyalo olwaleero bw'oba oyitayita mu byalo eyo basobola okuguza ekifenensi ekinene ku nusu 100 n'okireeta e Kampala omwana n'asosolamu emiwulo 3 n'akwata akatundu ka watermelon katini n'akenanasi katini n'ateekawo otukajjo otutundu tw'otukajjo 2 bwe buti n'azinga n'akuguza 15,000 ate n'okigula mu kwagala lwaki akutaasizza okusala ebibala ate weesalire aba akoze eki abo be bantu abali ku kibuga naye ekikulu kiriwa azuula kusoomooza kwo
azuula ekikukaluubiriza ye n'akimalawo. Kitegeeza we wali omusingi gw'okugenda mu maaso, era we twatandikidde bwe buntu. Kati omwana akuze waka nga taata asuubula bibala n'abitunda ng'abiteesetese bulungi, taata bw'atagaba buntu bwe yatandikiramu ng'atendeka omwana ono nti abantu bali bayina ebizibu, fe omulimu gwaffe kumalawo bizibu byabwe, y'engeri gye tufunamu ki ensimbi. Taata n'ayigiriza baana bintu bino byabakoledde ebivudde mu kutunda ebibala, y'ensi gye tutonzeewo. Okukola ewaka walungi kirungi, okuteekawo ebirungi birungi, kubanga omuntu osaanidde okubeerako obuki obulungi. Wabula oteekwa okuyigiriza abaana obulungi obwo gye buvudde bwe buntu obuzadde obulungi oba obutonzeewo obulungi. Ensi ennamu gye tuyita ennamu yeerimu abantu abategedde ebintu gye byava. Tosobola kukuuma na kwagala kugamba nti oyagala nnyo era onoosobola okukuuma ennyo ky'otomanyi gye kyava, kubanga si gwa kitandise. Olina okutegeera obuntu obwazimba kino buliwa. Bw'oba oyagala okukiwangaaza, bw'oteekeddwa okutegeera. Bano Abashinto Abajapaani bwe baakola emmotoka ya Toyota tebagisindikirako mukuumi, anti emmotoka eno eneenywanga amafuta ga petulooli. Tebasindikirako mukuumi, genda ofube okulaba ng'emmotoka yaffe enywa amafuta ga petulooli. Kikukakatako gwe agiguze okutegeera obuntu bwayo nti enywa ga petulooli. Gwe bw'oba owulira owoomerwa nnyo ki, kozi gwe munywa biki bino, bw'oba owulira owoomerwa nnyo tasika n'oyiwa mu tasika emmotoka ogisse, okugiwangaaza tewaliwo bufuusa bw'okola. Zuula buzuuzi, emmotoka eno baagikola etambula eti, mateeka ki ge baagiteekako? Baakuwa omukisa okukyusa emipiira nga gikaddiye, ekyo baakikuwa. Baakuwa omukisa okukusaamu bbalubu empya ng'amataala gafudde, naye tebakugamba nti yingine giyiweemu petulooli. Baakugamba yingine esigale ng'oyiwamu ki oyiro. Tunaategeera omusingi gw'obuntu obuzimba ebintu, obwakuŋŋaanya abantu, tujja kutegeera butya bwe tugenda mu maaso. Tubadde emabegaawo n'okufiirwa kwa kitaffe eyali Bishop Balagadde Ssenkaayi. Obadde okimanyi nti kitange kakati gubaddewa bulijjo gwe muzzukulu wa Lwomwa, naye byonna ebyayogeddwa byabadde ku buntu bwe. Kati obusika obukulu si oyo omwana anaafundikirwa ku lwa banne, wabula ye mwana aneefundikira nga yeefundiikirira mu buntu bwa taata oyo. Bwe busika obukulu, ekyamufuula ekyo buntu. Kale tulowooze nnyo ffe abazza obwedda. Obamanyi abo abazza obwedda anti be bazadde bazaala, naye nga bazaala ab'edda bazadde. Tobisobola ebyo, tosobola kubyefumiitirizaako mangu ago. Naye ffe abazadde tuli mu kiseera eky'abaana bagenda okugezesebwa mu nteekateeka y'Abazungu eno eriwo, kwe kusoma. Byonna birungi era basaanidde bagezesebwe, n'eyo enteekateeka bagiyitemu, naye basaanidde okutegeera emisingi egibasobozesezza okubeera mu masomero ago bagezesebwe. Nsembayo n'ebibuuzo bino. Ssebo, nnyabo, ssente wazijjawa? Ssente wazikola otya? Otuusa otya awo wooli? Okikakasa wamala kusoma bitabo? Bweguba nga si bwe guli, ebyo byennyini bye wayiga buli lwe bawummula ne bakomawo ewuwo baba bakomyewo okusoma, baba tebakomyewo kuwummula, baba bakomyewo okusomesebwa,
bakadde baabwe n'ensi. Tubebaza okuwaayo obudde okuwuliriza enteekateeka zino. Tubasaba ekyo ekimu ebibiri mubirondemu, mubikozese, tusobole okuzimba ensi ennamu, tusobole okugenda mu maaso. Ennaku z'omwezi 13 Ntenvu ye December tujja kubeera ku Pope Paul mu Inspiration Night. Tujja kuba ne munnaffe omu tujja kuba tubategeeza, naye mweteeketeeke 13 December. Mbaagaliza egganda lya Dimanseni eddungi, mbaagaliza omukisa gwa Katonda ku bulamu bwammwe, ku mirimu gyammwe, mu nteekateeka zammwe ne ku byonna bye mulina, nga tumanyi nti okuteekateeka kwaffe okutuukiriza kukwe. Tusinkani Dimansi ejja Mukama Katonda nga ye mubeezi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.